Mama je baliko. Kale sewo nawe je. Bansotula wano banjawo. Obulambo libutya. Bulungi pozi mwe muletyeyo. Amanya gofu. Abesala. Abesala. Ono mwana wo. Iye. Alina emyaka emeka. Ina mwaka gumu n'emyezi 4 n'ennaku 5. Obeera kuno? Osula side. Nyumba yange. Lindako. Jangu tugende wali ku nyumba ye. Junior jangu. Wano we tugenda omukyala naye embeera eri ene katwe. Abantu bali bubi muganda wange. Abantu bali bubi embeera eno gye tugenda si walungi nga bw'olengera nti obulamu bwakwetetenkanya. Wano we tuli omukyalo ono wasula. Tukyali wamu ne Marus Bridals. Nagambe nti bano bakafuna okutusuza engoye gomese z'abakyala emishanana zibana out mwana z'Obama. Ono gwe mba muzibuuza yena namba y'essimu agenda gibawa addemu agibasomere muwezeetaaza emikolo. Mikolo gitakwera mugwe kumeka. Mugwokunaawo waliwo abateeka mu Easter awo engoye za Easter. Engoye za Easter era weeziri. Bannange ze Marus Bridal Center nsangibwa ku Anet Plaza first floor F11 ndi opposite Magoba shopping mall. Ndi kumpi ne park enkadde emotoka z'entebe ezafulumiranga. Era ennamba yange ey'essimu eri 0782608505. Then ya Airtel eri 0702608505. Ng'oyagadde osindikira maama olugoye mu kyalo lwa Easter. Mchale namba ogifunye engoye weeziri zonna ku bbeeyi y'enjawulo. Oyagala lwa waggulu lwa wansi lwa middle byonna engoye zonna weeziri ate azituusa ate kati baŋŋambye waliwo stock empya ngenda kujja ku dduuka ndabe okuba okukyala kwange kutuuse. Njagala ensonga zino tuzikwasa bulungi. Ensonga tugenda zikwasaganya. Ensonga ezo sooka ozireke. Tukyaliwo ne Marus Bridals. Nnyabo gye bali. Kale sewo nawe gye bali. Wano w'otuleese ogambye w'osula. Nyumba mujipangisa sente ne. 8. Mubeera nani? Mbeera ne tata wono. Tata w'omwana. Mubeera naye. Embeera obulamu buli butya wano ddala okutwalira wamu. Si bulungi nnyo kiri awo naye kuteka tuyiya bulamu era tubeewo obulungi. Bizibu ki ebyo musinga okusanga mu kitundu kino we mubeera? Bizibu byo bingi. Era lwakuba nze siteera kusiibawo engenda ne neekolerera. Ntunda amenvu nga tambuza. Gwana atambuza amenvu ku bibbo mu kibuga? Gye nkole mpeka omwana wange ne tugenda naye ne tukola ne tukomawo. Mu kibuga? N'otambuza amenvu go? Ogenda osimbula ssaawa mmeka okuva wano? Tuvaako makya nekoma saa 7 leero sikoze nkuba era nemeseza era badde ngenda kukola. Bitegeza kuva wano ssaawa ng'emu n'okoma mu 7 n'oddayo? Neddayo saa 8 paka ku ssaawa 10 nenkomawo. Nekola byewaka obeera olunaku luwedde paka lw'enkya era we bati. Ennyumba eno erimu kizibu ki? Nyumba era nkuba ng'eno ng'etonnye. Bw'otunula wano wansi era etonnya naye si nnyo kasita kikulu kiri nti Kampala w'ofuna w'osula era w'onywerera ng'oyiya obulamu bulala bw'ozaako. Omuntu akulaba essaawa eno yandibadde akuyamba mu ngeri ki? Nze buyambi ki busookerwako wandyetaaze? Buyambi bw'ensookerwako kiri nti amazima kyogera si kyangu. Si buzibu. Osobola okyogera omuntu n'ategeera obuzibu bwe muyitamu kuba bwe watoyogedde buzibu olina omuntu yandigambye kati nze nandibadde nsobola ekyo oba nandisobodde ne mbakyusiza we basula bwe bityo. Nze obuyambi kati we neetaaga nva wala eyo kituguma neetaaga transport nzaayo girina. Oyagala kuddayo? Oyagala kudda mu kyalo? Lwaki oyagala kuba mu Kampala? Tofaayo. Waaya tulaba essaawa eno embeera yo gye tulimu. Obulamu si bulungi omuntu atuuka okunyumya emboozi ye n'owulira ng'ekutteko gwatulaba
lwaki oyagala kuva mu Kampala? Mpulira Kampala ennemye. Kampala eganye obulamu buganye. Kangende mu kyalo niyinza okuyiyiza eyo teneegeza. Kyoyetaaga kiri kimu transport okufuluma ekibuga? Omuntu bwakufunira obubanga omuntu nga agambye nti sobola okufunira omulimu gwonna ng'osobola okukola awantu sobola kukola? Nsobola kukola naye omwana banga sooka saagala kuleka omwana wange mumabega banga waabeera enjagala abeerewo. Kye bayita maama. Ku lunaku nga luno olwaba maama bw'owulira omukyala ng'agamba nti omwana kye kisooka okukola akwagala naye mwana we tasobola muleka mabega. Ye kyasaba kiri kimu transport amujja mu Kampala amuze waabwe kitugumu adde mu kyalo. Sente meka ezikutwala mu kyalo? Mitwalo 15 kugenda paka kitugumu. Bw'ozifuna gw'oyagala ofuluma ekibuga ogende? Mu kyalo waleka yaani? Baliyo abaganda bange bantu oli baana 6 bonna bali eyo. Nze wakutaano 5 bali eyo. Mama ne tata bali? Mama wange yafa nina myaka 4. Sigaza tata yali wa maje naye ali eyo. Tata ali maje? Ali kitugumu yawumula. Tewasa mukyala mulala? Alina mukazi mulala mama waffe mutono. Mama tatwagaliza kiri awo. Yali tabagala? Buli omu kati yeeyiya bulamu bwe ffenna twavaayo waka. Ate ng'embeera gye walekayo ate gy'osanze? Sisobola manyi mukama waali w'embeera ajja kunnyamba. Nga kiri kimu gwe omuntu akufunira transport bw'otuuka mu kyalo ojja kutandikirawo obulamu? Teneetaaga. Odde mu kyalo. Obuyambi obulala bwonna bwe weetaaga ng'oggyeko transport okudda mu kyalo omwana embeera endabirira? Obuyambi bwonna. Obuyambi bwonna simanyi geejja kwogera. Banga buli we njogera Ekwasa Enaku. Kati beera saagala kwejjusa ate by'emabega. Biki ebisinga okukunyiga? Bulamu ki bwe wayitamu obusinga okukunyiga bw'ojjukira obw'emabega? Bingi nnyo ate saagala byogera. Kati nze nfuuse kyaliiwo. Tunyumya mbunyumya. Bulamu ki bwe wayitamu obw'emabega? Bulamu bungi. Kale nayita mu life nyingi ate neebaza Mukama embeera gye nayisa mu mbeera embi yenna yanjijjamu. Era kati neekwatiridde ku mwana wange naye saagala akule mu mbeera nze nakulamu. Njagala abeere ne life ye ennungi, akule mu mbeera ennungi. Kyensaba Mukama yekka ky'aba ankolera. Kati tufunye obuyambi bwonna babuze. Kati lwaleero tuzze n'omukyalo Marusi Bridals. Kyonna kyasobodde otuwa azze n'olugoye nti munaye bw'onooba ofunye transport ate todda mu kyalo ate ng'olabika bubi. Kati eno gomesi eno ogiraba osobola ogenda n'ogitungisa ne bakolamu olugoye lwonna lw'oyagala. Ne bw'oba ofuluma ekibuga ng'ogenda ddayo mu kyalo osobola ogyambala okitegeera ate empya ojja ogitungisa mu kyonna ky'oyagala n'ogenda mu kyalo. Ne transport bw'anaaba alabise tujja mufuna inshallah, tujja mufuna tumuleete tulabe engeri gy'odda mu kyalo. Ky'osaze ogamba yagala kudda mu kyalo kyokka otandika obulamu. Katukuwa olugoye luno omukyalo ono Marusi Bridals yasazeewo nti abakyala lunaku lwa bamaama nga bw'oyogedde nti gwe oli maama omwana wo mwagala nnyo. Olugoye luno Marusi kwasa omukyalo ono olugoye. Bagamba ki bw'oyinza okuweereza omukyalo ono? Tudde wano. Omukyalo ono kye mwagaddeko maama. Ate maama ayagala omwana we kuba agambye ayagala waabeera nga n'omwana we waakola ki waabeera. Mukama ajja kukukwatirako mu buli kimu era ojja kuwangula. Katusabe Mukama Katonda obuyambi buno bunababuze tujja kuba tukutuukirira mu ngeri mu obuy'enjawulo. Kabebi tofaayo. Kale y'embeera eriwo gwatulaba celebrity track. Abantu bali mu mbeera mbi, embeera si nnungi. Omukyalo naye agambye ayagala kimu transport amufulumye ekibuga adde mu kyalo
Mukyalo Kampala Aganye abaddemu ebbanga eriwo era byayiseemu abiyiseemu n'emboozi tasobola ginyumya amazige gamuyita mu buyisi. So embeera gye tulimu kyolina osobola tuyamba mu ngeri mu by'enjawulo n'ontuukirira omukyala waali oba tumufunira transport oba osobola omufunira omulimu omulala ng'osobola okubeera naye ng'alina omwana kuba agambe ye bw'afuna omulimu nga temumukiriza kubeera na mwana we tagukola. So embeera bwetyo bweri subscribinga embeera bwetyo bweri binsobedde.